anti abantu bali okubakaawo lwaki olunaku luno ffe nga bava mu nsika bayita President Museveni we don't have any confidence on this day olunaku lwali lwakuliwa musaayi okujjako bano abaalinyira ku State Square abawozaamu NRM yaabwe abalowooza nti nejje lyabwe abataalwana abalowooza nti enkuba teyabakuba tebalumwanga ku nsekere era bali bagamba nti abonoonye NRM ba historical bo balowooza nti ekintu kyabwe naye abantu bali baati balina nvi kati balina envi balimu NRM bebifo bina babikutte kandi ndi mwana w'omulwanyi naye yaleetanga emmere mwana w'omulwanyi naye yafumbanga emmere mu kambo mwana w'omulwanyi abaffe baliddawo nze mbeera mu PGB nali wa PGB abandeetanga emmere ba PGB yandeetera emmere saawa zino ewakanya olugaba David Kano yayambadde Kano oli yali lieutenant naye nga ajja emmere Entebbe nga president bwe yabagamba ne bagyeta ekkololo bayise omugenyi waani wa president nandisigale bwenti bino tubyogera kati bo balowooza Gita ayogera nnyo bati nze Gita nakola research mu magye nenkola research mu government gye kubanga twajja ne group B military wing ne political wing kati webanga abantu balina okuvaayo okubulira president ekituufu kati buyire ensi. Right, a very good afternoon, good morning. Masuze mtamwe na bakaba na flashlight on the television. Tukimyo na kwa zamune Sergeant Gita Kadogo yazimwanako. Muja ko myarwachaze mu kisera kino kubanti tugenda kyebayita Liberation Day olunaku lubanula mbu Uganda inakuzo mwezi mukaga 19 mu mukaga. Nekibuzo twebuuza ebyabalwanya byebye mukola mwarwanya kuza Uganda mu nfuufu mwarwanya Uganda kujiza musanyu lwaki mwarwana n'ekyokubiri mugamba mbu mukuru Yoweri Museveni nti yabeerabira neneebuuza yabeerabira mu ngeri ki n'ekyokusaba olunaku no lusaanidde odusanyukira nti mwanula Uganda oba terusaanidde byendaba bye mwarwanirira mukulaba okwange ndabi byebiriwo bintu babyaddamu babizemu things of that kind kwa munange jemaro na fete twali omukuru Sergeant Gita banange onugwe tuli naye bebamu abazirwanako abakyaliwo abalamu ono ebitono nyo bemanyiko yaliko bodyguard wa Regema bwemanyiko ono ya kozi Museveni amuleta kabi ko namusimira toyi yasimira ko Museveni toyi nazulo kubbi maje nozulo kubbi maje twali biri mu 10 nyanga mpewa muzee bamufera netaina guyasiba abazirwana ko bali maziga abalwana netwebuuza kiki ekigenda maaso mu nsi yaffe Uganda lwaki byabeerabira nenga anyway kyemanyiko mbu abazirwana ko 27 tusigaddeko bameka alinga mukaaga bamusanga so mbalamusizaako nnyo mwenna abakristaayo mukama fye bazibwe abasiraamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh babuddhist namwe bagatiddemu East African community abari zenyu mukulu Gita sebwange tubulanganye naye nga tuli ku pirika ya kubanga n'omuntu omugamba nti President Museveni yabeera eruwero emyaka 5 ayinza okutakkiriza n'agamba Museveni ng'ali ruwero wano kyogamba ekyo emyaka 5 tiyazaala mwana yenna Mzee Museveni mwetaano ejo ayinza okubanga tiyazaala ne Salimu Said yazaala naye ate juzi ku birthday akulaza omwana 83 ate nga yali mu nsiko yamuzaala ddi naye nga ate etteeka lyali mu nsiko tewanomu aleeta omukazi mu barracks era bw'alabikako kakumbi naye batulaza omwana we 83 kitegeeza singa emisango gy'ensiko fayiro bajja nazo singa genosala ali mu luzira. Okay, era bebano bemu benyini tugenda baleetera omukyala omwetani Lieutenant Nakanjako Adija eyayolezanga muzeeyo engoye ayali housemaid oba yali bushmaid bayozanga omwenda lweiso naye nga yo omukyala gyayitamu bika byamaziga asula wabwero era kuna lweiso batyalanka ya general lweiso oli bwawire ekyo ne kati fe bagita bapirika abaleetako n'abasajja nga beefukira kati ba general nze mulaba nani gwavulita nga yeefukira guti atanjina lindako ono Gita ali mu court martial guti Francis Charles Angina
Lokechi yali mu police mama mukaba prison of war n'abala we bali ekibulala nga bafukamizi ne kati ba general ba major nonga kachini we wacha tumbabyawo omututu guli mukamwa wewe naye natyam kadogo hapana penzitaze hapana huwa mido kitegeza checho tonzita bali wanbazanya hapana kuba chasinze bwana olo guti ngali yegayirira gwe taina ngatto taina musipi taina chitu amujeyo sadize pajino ngamuyeke bebana bali mu government eri kati bo bali baganye ku reportinga nenda betwasanga wanongera ba prison of war botema katateba kuyaliza ateba kuyira abayita museve awo tugenda okutandikira amaza amanwa ga olukulu endachi nana mukaga January 26 tugenda kutuninga Twitter ngabwe byali nibe bili sawa zino ekyabalwanyi kyekyo kye mwakola obe ekyabalwanyi kyali tanjawulo nnyo okuza kukigena maaso n'olwensonga eyo era mutulindiire ku program yaffe genda okuddako maaso tugenda kwaleeta oyo mukyalo oyo ayali made wa Museveni mu nsiko naye ate gakaaba ganywako. So we welcome you back on our program Flashlight Online Television to update you, to let you know what things are taking place all over the globe, and we are ready to update you day and night. We apologize that we've been of late, quite a little bit busy with different offices, but here today we are to let you know. And for information, right now there is Sergeant Jita apparently so basically why are we mixing these languages, English and Luganda and the other languages? Kwanti munanga abamu tebamanyi Luzungu, abamu tebamanyi Luganda. Kakati but I'm not understanding what you are talking. But I see your mouse is just playing as if you are eating something. Ninga toga Luganda. Kale Jida, lwaki tulina okusanyuka olunaku 26 Liberation Day kitegeeza ki ku muntu wa bulijjo? Bannayuganda mwenna balamusiza baganda baffe abali ebweru Boston, America, Massachusetts. Kimanyi muli musanyu kubanga Trump ye yakolodde abantu bakutte emigugu baddayo gye baava. Buli muntu luli baava Misiri wa Farao nga bakomawo ekana baava Misiri mu Israel wa Farao kabaka Farao bagamba Musa n'agamba baba abantumye muddeyo wa ewamu naye babagwerawo mu ddungu oba baatuuka sijjukira bulungi naye kati yabagambye this is American. Only American citizen should remain here. But if you know that you are a non-citizen, you have to go back where you come from. Katwala nafe betwalina beruwe. Bwatu kikiseera. Bolunga tebogera nenga mukama wabo bagera mu amekabuka. Amekansula ne etabuka abakulu nane batunda beba. Tatenga Museveni yatudde wali. I'm standing here as a refugee of Uganda. Major General Fred Rwejema Gisa. Bwana bamutunda beba. Kati bamala ngokutesa basefali but why are you talking that refugee? This is Uganda. You have been here, we are together. Until no. I'm here as a Major General, but some of you somehow you are hating me. That's how can a refugee become a Major General? Norwecho, I have to go back home. Era bwachalumu, nebakwate mundu zaffe ne bagenda. Tezaali zaabwe zaali za Uganda. Ne bagenda nga bagenze nga abatuusi temwali muntu n'ogu balabe nti bajja abawutu abatuusi bakoleshi balidinze from 94 up to now myaka 94 up to now myaka 13 NRA lidinze okuva 86 paka kati myaka ameka ana musketano bali mu RPF bamalena ate ng'oyo omukwali mu musangu dindako mukulu Kagame yaliko omukwabo 27 anti baba mu refugee kawunje eno gundiji yali tumwebaze bana MP na refugee kajiji bakajiji batumwebaze ati abali ba refugee ba minister mu gwanga lya Uganda ba ICT minister presidency state house sponsorship nefe bajita n'abaana baffe twetakuza lujjo abayita Museveni abamubeerawo ne tutamutta n'atamulanga kasikuta nga fitukola security n'agenda ku Land Rover z'abasebyala Museveni yalina motoka musu yava mu government emotoka yagifera
Lutaya agenda mu ndeebo ndipire moto na kusimbuka. N'atuuka mu kkubo wa Luyondo, tata wa Lumumba n'akyama ne Manzisa Magala. Naba swasangala kubaleba n'enki mwana muzeyi yanyi nozayi. Ya nabani nyeno mpeleza motoka yawe onizokwanje. Nizokuzuga. Olida chaliko omusajja ono okubedde yali mu kumpanyi ebadda enaboze no si yange nange empulira biwulirete mu nana amugita musoke ebigambo bino bivunaanibwa ono Museveni yankuzizza I know everything era ye bwatugamba nti no Museveni yafere emmotoka Kadogo we know everything mpozi buna atutabusi but we are ready to fight for our justice fete tuli basanyufu nze nga kyeyamira Bakadogo manyi eddobozi lya Bakadogo eriri muyinza okwate mbawulira bonna but abenina kabatono sibasanyufu balabedanga abali betrayed abana abenina mulimu ina abana 15 mulimu omu yalina omudaali abala balwana ne Museveni from 81 abazadde ababata bali bambadde engoye za uniform z'obote tebamanyi baba yekera oba obote kubanga ebintu byali vice versa NRA versus UNRA Exilies versus exiles. Gubado chimanyi. Bade simanyi tegete. Abali akomandi gamaje gobote bava Tanzania. N'abagenda mu nsku bava Tanzania. What do you expect? Itegeza waliwo aggressive power. Ani ayitawo. Tuli Kaluma ani ayita Kaluma ani atayitawo. Kyekivaamu. Subi kutukawo abantu kufa. Kati President Museveni atoka mu nsku leka I'm going to tell you this. These are untold stories. President Museveni atandika Wamata ngamazo kuva Kabamba kubanga Kabamba teyayitamu the coordination fails kubanga yali yonga coordinator yali Jeje Odongo that's why he's a general Jeje Odongo jaina Kabamba kujikuba yali coordinator nanywesa ba officers bonna walaji bali bamwadde sente ilo kuba barracks nga batamivu Abatanzania abali kwamula be bagezageza ko nibakuba machine gun ni balemesa abayati abafusa abayike aba deserters they were deserters it was also case you know that because we are the armed government troops deserted the government to go and create a war against their own government kati bajita batasoma fetula abantu gamba niwa ni yali case neno yali treason olira wakati tu yali bana bato Musko twatya nnyo fe twalabanga enkumbi ewunya kubanga sikiwantu waliwo omuntu ayinza okuvayo n'agamba nze nali yusu winga kati njala kuyingiramu NRM ne ajje kolo becha tugende mu bende nga batugenda mu bende waniko omukono yo excellence Sam Museveni nali wa yusu wechawe gundu we balita era fe twatanga abantu naye kati njala kuyingiramu NRM kubanga yatali UPC yagivamu obote bwa UPC yava teriyo wali Negunda agenda ku resigning agambe tagenda kudamu kwesimba akena agambe UPC ajivudde agende si yagitandika UPC aliwo eri yesterday walone generation ento waliwo nabani nenale mbunda bajimuzi bajja kugenda bakendo tafire kawidi tebaloza ndi bajja kukola barusi nankabirwa bote bakolanga contract ne Museveni nti wolifa natuleke nale bati yenale mu stay era bali bagamba nti abononye nale mu ba historical Bubaloza nti kintu kyabo. There are younger brothers in NRM abayinza okuyimirizawo NRM ate nebeera nice than as it is now. Naye abantu bali olidde baati balina nvi kati balina envi bali mu NRM bebifo nababikutte nani ndi mwana w'omulwanyi ne yaleetanga emmere mwana w'omulwanyi ne yafumbanga emmere mu kambo mwana w'omulwanyi abafe baliddawo kakati nze ndowooza olunaku wa Liberation Day gwali bwe buti nga tulaba Musaayi okuyingira Kampala Musaayi real blood olubijjo olulaba wano side zawa Busegaawo bitoge biri akuda bujuko twazikamu bannaffe nga babakubira wakati awo tuvudde ekyenga tuyingira Busega awo machine gun zaali awo 14 zaali awo kula round about way twayisanga ne jude so kwa byajulanga ebiswa nebo nga bakyalowooza nti bamalako kati abaana babagamba esebunyo banani bagamba ne Katende temukrossinga nga tutanga single file bali batumanyi batukuba oba kuba bitogo bakube naye ffe tubalaba kwisonga abaana bakrossinga bebati abo babalyawo twabazika mu kitoga botuke Katende wali ku church waliwo emirambo gyaffe 8
botuke kayabe batukubirawo abaana batasuka 20 abaziika mitiyana botuke kabasanda waliwo emitwalo abaana 8 abaziika kugombolola Museveni najja era nakimugamba bwe namusika ne mugamba zyo kyajukira tugambe kabasanda nanga wanga unagamba ntya nonga watugamba kikoze byokubakuba naye tulwane twesibe tutuke Kampala naye kijja kunkwasa ensonyi nti abatalwanye bebajjo twale bifo byamu isaazi no bani abalimu babadde mu kibinja eki okuva kayinja kamu Major General kati bali mu office zirizi aina office nene bimanga ne boyinza omugamba nti afande bandi tekate nenteke kwano nsubanga sinawe ensula bosigaze wali kubanga office za NRA abantu batandika mu plywood mu buntu bwebuti so ne zifo ku office toza nti ezo office zibadde bwezo Kagame yatulanga wano kasajja wali nze nagenda nga kukudye mwayo yawo lumuna ansibamu yuse za report nzatani intelligence nende bali bangambi jito ogenda Kampala ego muganda gitwale okiteke kusemwayo binatuka nagamba ati this day what is the date of today nemugamba mpamanga nange ni musirikale bantu mibirala na inanze piso bangaba no you are late your report has already compiled the report to the president can you remove your shoes Kagame nansiba Kagame ono weron wa Uganda president yatugamba galika gena kwa masaza mumanyize nze nali mwana muto naye netegerezanga nnyo president Museveni ebisebe twali obizigo nga yesiga na ishirozi ngali mukashani shayini kwanga fe twali muna tunaba amaziga fe bitogo ibye ebizigo ge mazzi buli kimu naye ye genda maso yajjanga nga ina shininga n'atubya byatubulira ne twava e Rwanda times akwegana singa bafande lubega babaddewo bandi baga guitars right afande kake babakubeerawo afande ikondere bafande bani division command yali Peter Kerimu by that time atimbalala kubanga base ya RPF yali kamukuzi omuntu agatogere ebintu reality ate mutegeere nti mutukozeseza ebintu bingi ate ne mutufuula amadaala abantu obuntu ba civilian ne batuko okugamba nti mwe mwawerekera olide omuntu nagamba nti ekintu tekyali kyammwe n'omubuuza n'ogamba bakwata ejjinja mukube omuntu ogwo tekyali kyammwe kyali kyani nze manyi twaliwerweru lwalwanibwa Abaganda n'Abanankole n'Abatuusi Abatuusi ne tubawe emmundu ne bagenda ewaabwe teri yeegaana emmotoka zaffe ze zaabasomba olide emmundu zaffe ze zaabatuusa e Rwanda Kagame yalina ekyuma ky'emmundu Kagame bwe yava Amerika ku koosi walabanga zene tulaye mundu tudde mu buntu bange temwagala kwogera ebintu ate mamutulabira nga aba puppet kati nze jita mwatusaddaka nga tuli baana bato let me tell you this you sacrificed us at a tender age we know temina we mweganda kubanga ate mutegeere abantu betwaye nabo mukyaliwo afanika ndo tafire wali ngotugira siasa ngotugamba nga batugenda okuba obulungi nga botugamba nti ennyumba ennungi zijja kuba zaffe everything ekyo kimu afande Jimwezi woli wali mu intelligence woli oli mulamu afande Mwesige Kano Fred Mwesige RO 00027 gwe wali mu musanvu kuba kabamba woli afande Julius Kihande woli afande Steven Kasaka woli afande Tofa Agaba woli olida kakati tudukirewa mwaga tudukirewa kubanga afande Sale kwa bili musanvu yaliko kwa bili musanvu yaliko yajjakena mu ebiri kati general bagabera nka mu lubiri ayambadde Major General fabekera mu esatu baba yayambala Major General twandibadde ki tubere feya mu bintu ebimu olide promotion bwebanga kati twaga tutegeere afande Sale bani abali mu promotion board be mutasibane mbagamba naye mwe mwaita problem lwachi abaana bano bakyali kulanka zino kubanga n'omuntu ali egwe bamukuza gita yakola wani na jameka gita Rwanda naita government gita nalwana kona kiraka gita nalwana mwarufa mobile musadi najjako nakuba maga nakuba nakwena gita nakuba pito tayi banji nababo ba prison of war gita nagende Rwanda gita nagende Jableni gita nagende Congo gita nalwanyi sempe mu maje era mu majete mukyali mu mpewo gita nawa advise president ateka amaje mu banka naita alonda namugamba I don't want to see
when we are continuing to pay her the cash salary, I want my soldier, everyone to open an account. Muzeyi, ntudde wano, walia kamamili ya chambadde, na alonda aliao. Muzeyi na agamba alonda, bakadogobo na baba munsukumu, bawe captain. Kati nze yali ampadde major. Kakati singa twayambala abana bayambala captain mu 2 singa terenkana ne sabiti. Wabirungi. Kukambula bya nti balinga nga bagamba ebikoko bye kisake bye ruwero dekabibonebone dekabifengenge bikalala. Naye ensuko gye muzimba mfu mbi, let me tell you. Abana bavano nga balina obusungu bwa kukuba Abahutu. Era beesunga gye bagende batte Abahutu batuuke mu government. Kubanga nze waliwo kye nasoma, let me tell you, omayenze esoma nnyo ku bitabo. There is no Muyima will allow a mudicolity, airfield, Entebbe Kisaawe ky'ennyonyi. Ogende ogambye nti baleese abiriga yakulira Fred Kamwesiga. Tekijja kusoboka. Era ne wabayita ku ofisi awiranga ababunyodi. Anti munayaba abantu b'engulu bantu bodi. Ne bwafumba ebijjanjala atabulatabulamu ekinyebwa kye n'asika ekiwunga kye. Naye nga bonna basoma bakati tribes zonna wabizisomye. Pannawo. Uli walaba abateeso basomye sima abalango biki naye tribes zonna zisomye wano. Pannawo Mukonji asomye usanga gye bali. Naye bakuteeka Entebbe. Ne bagamba kati okuvayo gitagwa okwira Kisaawe kino. Wani batakawo kabandize akulwanyisa alabe nga Buganda ovaawo. Eri gwanga president wa Gendo direka. Bino tubyogera kati bo baloza gita ayogera nnyo bati nze gita nakola research mu majene nkola research mu government gyetu atubanga twanyane group B military wing ne political wing. Kati webanga abantu bali nnyo okuvayo kubulira president ekituufu tukatubulire ensi batutte ngense ekoze eki ngensemanyi kuba kati tukyali twetaaga tetwasoma. We are not fit in a government which we brought it because we are uneducated. 1 2 abana baffe tebasomye. That generation naye genda kufuka problem. Museveni nga yafuka ddala amagumba ne Janet. Generation ezafa abacha government. Wano generation nga 3 wefu. Olunaku lwa 3 simanyi mu Liberation 26 wani badde lunaku lwa kungulwa. Kuteeka bendera mu mirongooti nga gya bitundu, abantu bagenda mu makyaki ne basaba, ne baddeyo ne balya enkoko zaabwe bati nga baagadde. So liberation eno kugamba yali yakungula emyaka 5 kati wali olabyeko Scholars Day here in Uganda. Tebuli wali Scholars Day e Rwanda weeri Abahutu abaafa nga tabatuusi be babatta. Ujja kungamba Abahutu be batta Abahutu. It's quite hard. Era Abahutu baanoonyanga amaka g'abatuusi. Musibe mwakulanga kalitunsi. Ne babatema. Abantu be basula mu Victoria bali abasula sira tuusi nga bakasuka mu nyanja. Emyamo tejatuuka wano. Ekyenyanja kirimu essaawa. Temwabibulya n'amaaso. Njagala nnyo olunaku lwaleero lwandibadde nga olw'abirimu President Museveni twambe eggwanga ng'asigadde Nabbingo n'atuwerekako e Busega n'alinda tulabe. Ne bakuba Third Battalion mu Lubiri, Kyaligonza ne batukuba e Makindye, Kololoni Sefari wali bagigambe nti olunaku lwali lwandibadde Liberation Day naye tulubalenga Scholars Day ng'azaava mu gavumenti eri ey'Obote gye tutayagaleddewo. President Museveni agenda asalire Namirembe oba e Lubaga oba e Kakande oba e Wabantu era yasalidde Kibuli. Afune wuzu agende wagundi ewaani anione mulangirani Nakibi ng'asabire eyo si mu State House. Lunaku luzibu nnyo. Kakati buli kyaki weeri bateeko bandi y'amagye ngekuba nnyimba ziri eziraga nti nno Mandela ali mu kkomera nga bwe yali balabe kiki ensi egudde ki. Bendera zonna mu Uganda zirwanze ate olunaku Museveni yawamba eggwanga ng'Abacholi n'Abalamu amawanga 2 bassa abantu mu Luweero. Era tuwandiraddeyo complain egamba nti NRA yatta. NRA twatta mayumba 10 twatta youth wingers. Twatta abali ba coordinator ne basse birumbi ne baani. Okay, it was our task to kill them. Why? Bali babagamba bali wali bali mu bitoogo bali wa naye kati abantu baga mwabena ali mu mwatta abantu mutulimba limata Obote yalaze ko ebolo natta naye Museveni yaliyo
choliko system ya mukulu Museveni oba mukulu Tibuhaburwa ki group kye kyattisa abantu kujja Luweero obutemu ne butandika kati nja kutegeeza Luweero oluzalimu emiruka emeka tandika Luweero genda wansi Bulemeezi genda wa ennyumba 10 chairman wa UPC ennyumba 10 chairman yubabema amanyumba 10 9 houses with a 10 houses and a chairman kati olowooza ba chairman emeka bali bangi ku mitwalo ekinaana kuliko ba chairman ba UPC ku mitwalo ekinaana ba UC Winga kati bolaba nti bano ba NRM Uganda ndimu be NRM bame oyina agafe tuli be NRM nnyo era essaawa zino Museveni bagamba nti bamukiwano kyagula nyamutwala katukwata amajambiya tyabena bakuta amajambiya tubakabafa juzi obudde emmotoka zaavanga wali za mmotoka ne ziparking esembabule ne zigenda simanyi wakiwangala abantu ne bava mu mmotoka polisi ne bagigamba nti basudde n'ebbaluwa nti enkya bajja polisi nega those people they are just lying no we are ready ne bajja ne batebanga polisi yafunye ekiwanga ne bagamba twalabye emmotoka ne kubuka abasajja balina ebijambiya n'emmundu n'uniformu z'amagye ne baatemya abantu bakwata Ssegirinya na Ssewanya ne Wemakiri. What case? Kutema abantu Jambia. Kati bagenzo mutwalira bandi ekolezi. Ate omutemi w'abantu mutwalira bandi. Bandi badde walinga bawogana nyomo omusi w'abantu bafudde, omusi w'abantu afudde ne bandi ne tenti ya parliament bafute byaki egumu. Ne babibodde. Anti abantu bakaawo. Lwaki olunaku luno fenga bava mu nsika bayita President Museveni. We don't have any confidence on this day. No naku lwali lwakugwa musaayi okujjako bano abalimira ku State Square abawoza mu NRM yaabwe abalowooza nti nejje lyabwe abataalwana abalowooza nti enkuba teyabakuba tebalumwanga ku nsekere kubanga zimanya abantu wano ng'alina waavudde nga mulaba n'agenda Cadet India nga mulaba oli n'abanga asoma Nkumba nga mulaba ng'era ayita mu State House abakwata ku bere ne bakwata ku bere abakwata kabina ne bakwata kabina namusanga Jinja mu kifo ky'okugenda mu nduli akolwa omwaka nga civil yakolera Jinja emyezi 6 n'akiitinga Cadet essaawa zino agenda kwambala Major General kati nze bwe mulaba bwenti tayinza na kujja majje nga gita mwendi nze mugamba afanya takonda kojowa njagenda kufuka nembere mu toilet nengira bwenti kuba kati mbulirize ki agenda kunnimba ki tu fe bachi singala nkazaffe twakola etimecheri Mr. Yayewa bana Uganda twakola President Museveni amanyi gonna gayogeza n'omulaba kati nti atuse n'okuba n'envi ne mukyala Janet twakola fe tubatuusizza okubeera bwe batyo because foundation yitwazimba eri strong oide tiwaliwo wano cement wa bichupuli wanateka wensawo za cement bine teka wemu twateekawo zibatugamba nti 3 wheelbarrow 2 that's why they are out there now nokuba bantu bafanika nuga babeyagala oli bogeza maanyi parliament ne kuyita nogamba I can't go there oli mu Uganda yani why njako buzawo mbasanga yeah me I'm a professional soldier I'm a rebel but now we are running 50 botuka mo 50 obo ise mu youth obo ovudde mu child no yingira mu youth teenager waliwo party house tutamu hao badude mu teenager nova mu youthfulness then bange bakuzala walo gye bayita simanyi biki nga bakuzadde no yimira no yavula no kola biki nebyo nando zinafanika ndo bayabikola naye it doesn't mean anything when ugamba nti jeno kind of you wanted in parliament to go there bagenda kujja mu uniform bagenda kujja mu underwear nituze gamba I will come there and arrest you bali na Uganda ate didida balita siga UPDF se siga yele gitwala eyo byagamba tajja nayo babyogezo baba tetufuddeyo if you don't have obasula yejjinja kulabye kyebadde kugamba nti ffe abayita President Museveni mu Uganda wano ng'ava Luweero yave Foronasa Tanzania ne bajja ne banne Musuguli n'amuleeta kati Musuguli yafa oba yaziika simanyi ne batuuka Uganda wano n'ali kuluutinga kuba yetalumba civility yalumba Kampala n'ayiteeyo beyawandikanga n'abagamba muli bantu bange ne bamwokya Minister Defense ebintu byakola bani kyatawakkiriza bikola oboso ofumbi tayinza kutuma mu Cadet yenna Tanzania
kati kuliko ani obandika defense minister yani ani aliko kati Charles oboso omudama oyo mudama Charles oboso ofumbi kati tata we mu government y'oboti yali secretary for defense kati ate n'omwana minister defense uba michungwa kubanga wabwewe michungwa mingi jokosa kamu beyisaako ne bagamba ffe tuliwo bana beffe taata we gundi yamutta oboti okibaye batane Oryema Charles Oryema yali minister minerals and resources koboko yali mulango ne yabelanga koboko yali mulango nga minister yali IGP nga ani yajjako obote kudita namwebaza nnyo Amini thank you very much sir otuwonyeza olumbe bwe bamuwa minister ne bamujja ku IGP nga kayiro banamuwa minister oba basi yakagaba n'agenda ne bamuwa minister resource water and resources bw'atuuka minister resources n'amanya nti amazzi n'ekisumu gyegali n'agenda ku mazzi eggaba n'akuba essimu mu mazzi nti Museveni otuuka ddi am ready to support you ndi abote Amini n'abagwamu n'akuba amasasi jana ne luwumu n'akuba Oryema n'akuba nataka wono boss mukamwa emufe n'amasasi mala kundi amuruko kakati jana ne luwumu ayina olunaku mu Uganda Oryema tayina oboso ofumbi tayina bakadoga abayita Museveni tetuyina obuwanga mu government tebuyina kati bajita naffe twabakubanga mpuuga ennongoosereza kubanga mpuuga naye yafuuse ddasa ebirumbi anakoti alina mangi magorolo ebikina ebintu byakola nze ndabye danga alinga aleta genocide one let me tell you kalowooza ndi Museveni tamanyi kyakola kati now mbuga you want to collect Museveni ana advisor 19 agamba you cannot advise me full figure agenda advise Museveni jandewe obesati tebagigolodde aizo gamba yevunzemu full figure okufuna obwa advisor yalimba Museveni mwana w'omujasi Kayibanda nampya kalenda ne tula ne full figure nembagama temukola ndanso Museveni talina abantu batamanyi mu nsuko naffe bakadoga atumanyi kale mwandi ogedde omulala nga yafiire mu noza naye kagono we mutuulo ono wa mutabani wa Kaala gwali mutabani wo naye ennyinde ye kulinganga gonja n'agamba kati gitankoze ntya tanti yaŋŋambye nkomewo netegereze naye nga balamu yakizannya kuliko okulya kubanga yakuba endulu ku Simba ng'agenda kulwanyisa Nuupu era ategedde Kyagulanyi wajja ssente era simanyi biki era nzagenda kuwa Kyagulanyi naye wamulabanga emagere nga fulufiga yasinga oyo kulya ali masowaani ali kunya ffe tulya ono mwana yakola dda naye ate yekyusizza ng'olutegeerwa eggaali akubye endulu bw'agenzewa wamuze kumugamba nti Kyagulanyi abamuwa ssente era Nuupu agenda kugijja Nuupu teriiwo ekavule bani abazimbyo NRM kwegamba abantu bandibadde balina ebigambo byabwe ne bagamba naye okwogera ennyo kuyamba ffe tugita twogedde bajenero balaba Ssemwayo eraba SFC eraba nze nsanga ba officers bangi bagala egita ebintu byoyogera bali kuteeka ddi mutwe mwali baana bate ebintu bimanyi kuvawa nengamba ffe twabeetegereza ne mwogera mwenna naye ne tutya nnyo enkumbi naye tugeze okulaba nga abaatukubanga enkumbi piga uyo omutwale alime oyo mutwale asima omusenyu oyo mutwale akyabe enku bafudde bakoze eki baweddewo kakati abatulabe baani abagenda okutta bajjita kubanga ffe twali baana bato kakali era tusigale nga tudoma nti no talking if you talk drone is speaking you talking anyway siraba ngakuwa nonga mzee azembye ekkomera mu nyanja manyiri eruzira ate bagenda kulijjawo bagenda sitekawo simanyi omunyini bamuyita bidi obidi mbwateekewo factory yaki eddwaliro lyaffe lyawali eryendema waliwo eddwaliro lyaffe eriri yawe eruzira bayitunda ddoola eri ezi ngani azigulezi lyali lyaffe lyamagye baalituwanga pharmaceutical ffe bajjanga batugulira ebintu mu nneeke nga babituma nga ffe tubatunulira ne batugamba faamu y'ekikoyiro weeri wali ekinyala waliwo sugafaka ebika gye babitunda dda nga bagamba byaffe byamagye ffe nga welfare yamu yonna eri omwo yire matunda amenyetoka ndani takuwa yenyu ngwe esente zinaavanga mu matunda yire byaffe ne batugamba ekyuma ky'eddagala bakitunda dollars ne batugamba ekyuma ky'obunga nga kiri mbaale kyetumanyi ekyalaga ne batugamba barracks prison y'ebihanga
batugambe eyo bagiwadde bagijje ku prison ne bagijja mu structure za prison of Uganda. It was a prison and Kibula na prison. Iyo bagitwala esaazi mu training erimu training y'abaki y'aba Somalia bihanga mu Uganda naye nkulaga ebyo natuyogera nakulwa lero lulimu ebizibu bingi no nakulwa wa Musali iyo Petro sasa njola bawe ekibuye yo kusero Museveni wayita okulanga bawo bali Musali ka dead body ezafe ezabana bafe so bebirambo jijjerwa kutuyiwawo ne tuparking awo ngaisa ozamanda netugitwale na magoma siulira ngakolo nako nalunde bagamba nti twazika banaffe na magoma katuyingira Kampala tugende tusimbeyo kino tewali wola ebimuli wali ensimbe yikaziri lunana 800 acres kuliko bimuli awala tale liliao public land ebimuli byani. Okay, era nga tukyali bategekera Sergeant Gita achali mukutunyo jenvudewa bwa why should you celebrate olunaku lwa leero olwa Liberations Day enaku z'omwezi 26 every year mu January nenga government eno yabafuzi oba yabaki yajja mwezi enaku z'omwezi 26 January 1986. The most important thing olunaku lwa kinti ali mukutulira bavawa olunaku luno lwalibadde lwatulungi lwakusanyukiramu oba lwakukungubaga ate lwaki baluforcing asobole okubaawo basobole okusanyuka. Akati mukulu yayebwa nja kutegeeza ekintu kimu olunaku lwayo lwaki nze insistinga kubanga bakolanga ebintu byabwe nga tebatubuuzizza ye tumanyi lwaki bakuza 26 tutandika okukuza ennaku ezo mu bubiri twajjanga bakama baffe nga batujja mu noozi mukadogo kusanya kadogo ko 5 jipu abaina jipu 5 na kubanga mrokaze babba zali za UEB bazitema tulaba tudaye ngulu bazisize rangi katanga mpya 110 zone za UEB zalagawo baba danga bawambi bebintu by'abantu ate kuwamba kutya walaba ko mu Nsikongo waliyo benzi atengego nganenda araji twali Katonga araji okulambula Katonga bagira muki bakaba bafe bana baina zi benzi ati omuntu atuso okuvuga benzi tutuse Kampala bagenze Kawanda wali mu research cross country zone nazaali awe za Kawanda nalo mpya abasani bavuga ne bajjawo ati tulione tuvuga atukanywere enkayi tugamba kati ngamo kyenkana aba yakola kubanga ne batula mu cross country nga inesekere ebugumu lya battle lijja kujoche efe nego kyali kupilika kama na pasu ono jijja naye ngobuuza batugamba amayumba amalungi abati kubanga twali batoto jagga nti abakazi baluwa kubanga naye munyendo naje twaita ngera benyibe bepincha era bonna bali mutaka kubanga sirimu yafulumiyewa Lakai nga bye bwala biddukira awo nyendo Lakai enyimba zya chuya salasala chuya wamasa ameru huko mkungo laba bonne mundu bali batiba netugamba laba temancho jafira Katonga tonaita Katonga osanyuka tugenda Kampala eri watatawo bonna bali mutaka feba gitanga tulaba netuguma tugama mponya akakumbi mponye sirimu enyendo kati ate twamuka Kampala bwe mponya Kampala ate tubango tawo kyaliwo abaloza tutuka Kampala tumaze waliwo abatuka Kampala kati ali Kampala 86 aina office oyo yakola contract ne Museveni waliwo mugwe nawira nagamba Museveni aina buyinza kunzija mu office one lwalizi ya mu government yo naitagana kusulako wali general lwalizi ya mu government yenu bino byateeka zino tera lisafoze zino abale bawira lisafo ngali kubuliri kyafanda mawili kagere ligando gawide ja bakujjeko olina agwa pressure Gamba bakuniga ko bunyizi bot yusa afande mbadi abadde nabutaka ku kitando bali anywa chayo bali anya kwoko special announcement General Kabuta Museveni, the commanding chief of UPDF, has reshuffled some commanders in UPDF. General Mbadi has been Zako zama ulidago. Fetwandi bade bantu basumi, fetwandi bade Armstrong Gatete. Wamwili yasomanga mawili. The news is read by Armstrong Gatete, the first main point. Dr. Milton Obote, the president of Uganda, nike mbatu siwaza, kukuba mundu, kutabantu, nibatufula dala chenyeji. So to andibade bantu banene mu Uganda muno. Fetu andibade ba advisor. One thing for President Museveni, nze natula naye. Esawezi. Nenga lwenda ali mulabire mu bibinja najja nabuze bibuzo bye nga toyinza kuogera kubanga bwovaawo n'omubuuza ekibuuzo okagenda kutta. N'abaana abamu n'abako batta.
nzikasibuuza naye nagamba ngenda kukola ekintu kimu kikuba ebinyonyi meka ngenda kasuga ejjinja limu kuba ebinyonyi bibiri nenkola kalandastani yange abaana be natulanga nabo aba mu bisengeyo nga nkola ebintu byanga gita bajja kutta nembagamba nentiko okunonyanga obugambo bwange obwoluzungu otono nti togetherness everything is possible. Nakola ripoti wa president nepandise kalamu 8 nezigwamu kakalamu yazisigaza nti yakola akatambi mugambe nangambe ebisoso okole ebintu najja ne mugambe ze kalamu zala ye ripoti ya president nakola ebintu bino ne kalamu ezo nezigwamu manyi muli mulanga manyi singa sigala kyekimu nyizo butabame komanda nenyizo kuba omuntu different mu ggwanga from where you are. Muze yanteke kololo yatekayo paketi nze mbera mu PGB nani wa PGB abandi kisange mmere ba PGB yande mmere sawa zino ye MA wakanye lugaba David kano yayambadde kano uli yali lieutenant nenga jemmere entebe nga president yabagamba ne bajete kololo bayise omugenyi wani wa president nandi bali nansikade bweti singa meja na jambala 2 singa kanye lugaba senze mugamba nze deputy wo I advise him koloza ki mu office walero ze wali woki kunyika sekere bipapula transfer simanyi accountability no signing ngao byotasobola no gamba ligo officer kamu ya kan advise me here ejinachire majita okisobola no kola amaje myaka 3 kati goja kunga myaka ejitwamala mu nsuko simanyi buyekera awo kan operate ni lebo ndio kuita mazi oyino kusula ngekikere oyino kusula mbugerumu oyina kulyama liba katogamba bwe nalyama liba mu nsuko atinda gera bira osobude mnogali simanyi fudu bajiria okugende ko tuli enchima simanyi nyinchima bajiria simanyi bwe woma but those people they expired I'm joking, you are joking now nze kulwange nga jita bintu bya mumali kola bwa mmwe ne mutekawo 6 muduse mu government mugeza mukubye kabamba ne mutekawo olunaku 6 February yotwakuba kabamba era sente nezononeka sente zigenda ku lunaku olwo kati balutwala kyotera bandi badde bazuwa ba veteran abaleta emirembe abatalina bazadde baabo. It's unfortunate imagine internet babalabawo. That's why we are talking. Because there is no way you can go in their offices and you criticize about them. Bonogenda babalanda ngaganti nze ndi civilian. Ndi minister president wa muze naye kandi wandike bwe ndi mulaba ndi mugamba tali mugamba bogende wanabanja nga akufunda bwati ngagane ebyo ngamba nga byamaje oyo nabanja prime minister takimanyi nti ebintu byogera biri mu value ate in future they can cause a problem kubanga president Museveni adikule ekintu kimu bana abantu bateeke ebwe lumaje kati bwogamba nti waliwo reserve force ani agikulira nti otema tatuukangako masuliita tamanyi na semuto bw'aba agenze agenda wa Jenosale kapeeka bwe bajjangayo oli mu lutalo nga baleesa amafuta kuba yakolanga mu transport zaabwe Republic House era kyobalaba abo tebaafa yajjangayo nakugamba wayekerabako wapi nga bamulengeza wuko kanziira wuko katwe kammese kyamanyi naye nsabangako otema nti yakyadde empiki yagenze egomba nga reserve commander naye wira mulabye wa Sale juice nga yebaza I praise Jenosale because we are enemies era bali banzise wali epeche naye nemba yitako ne confidence ne nange nenkalakala nembagamba iwatu Jenosale I had the kati nga munango omuntu ava mu nsuko okuyina omuntu ayagala oluzungu alowooza ava mu abroad musama esegeza abasiga bona batu babitegeera bali taba wino group ya Bema Kere batu mukunde banje alonda ba kamulu kugundi Serwanga Rwanga Jeti Mwebaze Jody Kazoro no betrayed by my leader. Imagine major isabe cho chimanyi betrayed by my leader kitegeza mwe aso nti bamulyamu bamulya jita Museveni betrayed bakama abe ya kigatta wa mu Museveni obani waliwo yagamba yakubira kazi ngesimu namugamba can you bring Mr. Police here to pick this major fake major Mr. fake major kazina asindika Daudi Funge jude Mr. Police neingira ku Yiso nagamba mujinga moja ikapa Kazora mpanywe ke walo ni basitwali bakasuka kuli
bamusibe emyaka 5 buzibu kwa kubantu 11 abava egwa ekemule makayere diguli ziri ku mutwe munsiko muze n'agamba zoza intellectual n'abatulaga naga zoza intellectuals they are talking English kakati njala abayikira banga bana batasoma batagire bana nalesa abazungu ate omuzungu abamudugabo kati bona sibulimba lolimba kadogo how faba tulimba muri informed nnyo nze yakwana mundu yange bwenti emundu ensula wano ku lubuto wano njikumanga nebye nnaku mubiri nga sibyesiga nenga nesiga bange tata izise embundu eyo ni tata wawe mama wawe ise wawe konkaji nagore nakakumbi kakati twali ku tension yakakumbi nga nkume mundu bange ye tata wo ye mama wo gogongo down ngame mbate those people ya bazungu ate bogyaluka luzungu ate bagabaduka vungansi kati nembuza ba America bano bachiba Mexico olabe nyindo zigira zitine ngamba no iwalange nika twake mtukano ngula bati nasimbi tukeze mu byangu bambe da umuntu abade civilian lieutenant colonel umuntu abade civilian major lugamba ndoza fetu ni mwasawo katulinde ko tulabe kubate tujja fena kwamba otuka muchenda mugisa muntu nenna nyumba eyajja mu nsko nga civilian nafuna lieutenant colonel nabukalanka nafuna major general njankubuli wano bantu kyabagoseranga era bavaawo mugisa muntu yabukalanka lieutenant colonel yambala major general nabeera ame komanda uya sebo kiki yakola njamugisa muntu angame mu nsko nalwa entalogezi semeze yalwana tewali bamukuba ku lutalo wegunde bukalabi nawona wano mu kifuba masasi n'abamusula kolo nabo yabatoka mu bufuzi n'abasiba tajukira tamanyi bamuyamba era nagamba mu abamusula kati yakusiba lwaki wamwongera mu wali notekamu ebitibi ebyebinamu n'ofumita mu bituli biri nafa no to be able to kira tawo takuza fe balina chance okudira omuyekera n'ofuuka omunuzi ayi n'ofuuka omujasi ogwabo so nga makuru gacho liberation day wetu tuni kutambula nayo amune Sergeant Jita so no resonge yo what you have to do subscribe share the content and tell a friend that Sergeant Jita Kadoga bazirwana ko uno akomeyo ate au totally request you kindly mutambulenga wamuna yekwa na javelio name gade kosa transport na tukawa no nitwa yamu and things of that kind so kwa tatu kumaliriza ku mbadde kyakubira babuseranga afande Kagame ya never genda ba medo kwano ku liberation day beba wabalala baba bajjawa ba Kongo otunula bo tunulaba wala kubawa walini wagamba oyo nengamba da muzungu mu nsiko yakola ninge bamutendereza wali twali kamuliruli no that man yakola nnyo mu nsiko yakola kitakola President Museveni byali yakuba abali babbe ebikajjo abali ebikajjo olwenjala yakoba baki kwaba abali ebikajjo ebyo President Museveni atulage ko ba Major General bameka yera omugogo okumenyeka kuyajje Tanzania oba gwali mu eddagala oba gwali mu pusi atulage gwamenyeka kuki akyogene akyo twagala ebintu ebyali mu nsukoriyo wano babyogere lwaki babikweka nanti batya kwera bisa nti corruption nali sagala bubbi n'omugogo wange gwennyini gwe nayingira na gwensuko nga mulimu ebintu byange ebinkuuma nagukuba abasajja bange abo baleme kubba era gwamenyeka ebitundu nabireka kitema amasanga gye nabikweka oba byabye njikwegeza abirya oba tugende tulabe kibe kijjukizo nti bwe emitu gwange bwe gwamenyeka nagukweka wano nena kwa andeka mu ba Major General bameka temuli abo yakuba kabamba two failed abana nganjale batta ne bajja tebagira ku bikompola baba bayise wali bana njale kutta ne bagwa musamba ebikajjo muze tena munakula myowa naye mutumanye ebyo bikuta bigera kulaga wawe tugenda kuyita no na kwata kiboko ya chairman ye komaye libolida ate yakuba abantu yafusara p nena muzeera basi baleke balibika vene tudduka ate tulala hapa tusula ate society nagamba atumye ebikajjo tugetu bente ekiraba ali erigiye base awira akasu ati nempira abacho abako shente nabaruka ya kubatana na ulide nyame unya mwabyente watumye ebikajjo
society nga bali yao nanga nibaga nga yafunye da information west side nani akweza kuiba ngombe ya wananchi tiafani jale ba detu lumu nagamba bututuka jina tukaba muteke mukinya society nga yabona buna muso sejusa society munsiko wano yitongwa ogawira amanyabo omuntu okubiri yabukalanga afani Kagame tumala okuwamba Kigali General Kagame afuka vice president wa Bizimungu bataddeko omuwutu asikiriza abawutu okudda baleme gamba nti bano sibatemu okimanyi nti vice president nakomu yanyiiga n'akwata president waliwo kiwuliddeko Jessica Alupo akutte Museveni musebo tukoye genda teke ruzira Jessica Alupo wayingidde amajenga nkulaba nofuka nusulteni nogenda musemu ayinga nkulaba nofuka minister education okutte Museveni Kagame yakikola n'akwata president n'amuteeka mu kkomera president Museveni n'ava n'agenda e Rwanda n'amuwa Major General n'amuwa president n'amutongoza bajita bali tukuza di naffe twagala tube organized mu state house ono omuvandimwe omuvandimwe yatutte banne tebageze wa Museveni gachumba walabyeko Museveni ng'abadde magun mask nti korona agenda bakwata era oda kijja todde yagambye ati banne wasomye wa manyize mbira updated every time yabagambye mwenira mwino okutegera nti bantu banna Uganda even if they are Rwandese Uganda yerimu abanarwanda ba Uganda abadinka ba Uganda abayituriya ba Uganda abakongo ba Uganda Trump is a lesson. Trump chakoze mu America it is a lesson. Era le makubera mu Uganda nga we ibaranze kitambagamba bino lebe fencha. These things are going to be on record. Muri kiribera okubanga Martin Luther King Senior yagamba ati yagamba one day America will be ruled by enough black man. Obama muki mu black we Kenya tubamuzala wali otata mu jalu siyafuga kana tukichogere bagamba one time all we not take gun and will go away chogere mpulire. President Trump of America, the new one, the incoming one, has already. He's sworn in the last. Sworn already. Sworn on 20th. The first wonder has done in America, USA, is to chase away the non-native citizen of America, such that, or according to his speech, has said that you have where you was born, you have your own country. This is America for Americans. One day, it will happen in Uganda. Are you a Ugandan? Kubanga gasumba agamba, bogenda mu Tanafeya, waliwo musajja mu Nyarwanda, bamuyita Nelson Nabimanya, gurupu ya babirungi, gurupu ya Donna, basanze mbamanyi gye bava n'okujja mu magye. Nze jita buli nabagamba buli wamu oli ni nze ntege tonnacho nimba majiga nze siri mu majina emanya ga Museveni gayina ku ground siri yo na imani ate pepo ojja no kulaje no ja ne bajje ne bagande jita bagande manya majiga ogamanyidewo nti mpolo pakolo ne gawa kyenkola wantu gende kachiri mubuza mugerwa nga gano mangi mugerwa mujje mwenga mujje mwenga tontia kakati mbade sabira afane Kagame nayambala Major General owokusatu wane yakabukalanga n'owokuna afande Henry Tumukunde bamusibye emyaka 8 6 gye bamuwa ne bamujja ku brigadier ne bamuwa lieutenant general ne bamuwa minister security n'atandika okuyomba ne Kayihura ebintu bino bye byava Allah yamanyi era bakomekereza Museveni n'agamba no I give you those people first the posts. Kayihura is a son of Kalekezi. Tumukunde is my cousin whatever. Aita Janet Yatia. Chizibwe. But what is wrong with those people? And they are fighting in the papers. Mumawulide. Neka kwa general kwenda mawulide every day. I will cross them. The road of Untinda. Siwa wakisi. Mufacho gamba Katumba namgaka. General Katumba, there is a problem. This road of Untinda, can you please make sure that it is repaired and whatever? As ordered, in 4 days, we're going to wait and call you. I let us tell you PDF for you call it.
kwegamba waliwo okwogera ekintu ane bagita nibakikubamu ebitule batasoma kubanga ine eggwanga leka nkubwire neggwanga lwa balifuga simanyi baani naye teri kipya ebintu bye twakuliramu ffe toyinza kunyimba nti gita sina kisimanyi tukuze tulaba structure ebintu ebize bikyuka tubadde bayeekera tufuuse eggye ly'eggwanga tufuuta abanunuzi tuwambye eggwanga tuyise mu masasi aga buli kika wano waliwo omuntu nga genero nga takubanga ku masasi gawera 10 naye genero naganze nasoma okusoma enkya wanaaba wataba okusoma kale digulio gina olina master naye enkya kubanga kati let me tell you technology agenze wali abantu bayirasa bakubawa Kampala Ukraine nibagamba missile yadduse kilomita 8 kati gwe twajja wano okukwata Kampala nga tukozesa bu AK guruneti ne tugende Rwanda tugende Rwanda nga tuna BMS bombastic missile 40 barrels nituzibera nazo neziyamba ku Kagame n'atoka mirembe Kagame agenda okugenda Rwanda nga twagenda okuwamba Kampala nga tuna katuuse eji twere mu balance eji ngera abawaganye mu Nozali Museveni yajeeta mu helicopter n'agamba kati mukubeka awo naye timono na nyuma kompola ali economical abalirira nti kale lakona mu mukubeka kompola bibiri mu mulagenti finawe ensolo lion jaba kambe bambu batie buyagire tembale nzo mukubanyi jamu helicopter nze manzina na yingiranga o mangu wakadogo jitu hapana vunja nyinyi lakini wakadogo jita barwe jema abo chaligonza bali mzee ngamba bera munja kutege nebo baachikola batia kubera nembala babwenti kwegamba nabamanya nnyo ate manyi bingi tugenze Rwanda owokuna eyabukalanga maje ga Museveni General David Muhoozi from Major General to General kale Lieutenant General yange mujimbe mutole kwezo ze mwabo Kenya muweko jita because we contributed we sacrificed mwatu sadaka kati nabakadde okukwi mwata nenze byemmanyi nze nebye bambulira ngenda kutwale wakasakwa ngenda kutwale wa segundi nakanjako ba lieutenants kati baba lieutenants bali bubi basula nabiku katate ba corporal ba sergeant police so nono songe yo mbadde nsaba mukulu jita ku program eno ku lwalero tugikomekereze ko wano nga tugenda kwa programs ezenjawulo bulwaki mirundi ebiri ewiiki oba mirundi esatu ewiiki you'll be updated kubigenda maaso mu ggwanga olwalero lwadde lunaku lwa Liberations Day era twebuuza lwaki mubende genda kifunamu ki kuba enguudo zaabwe mbi amalwaliro mabi buli kimu tukeriwero President Museveni yalwalira agende Bowa gende Kufu gende Butuntumula gende Balita genda wa mu bantu be yasulangamu wano teri mulalo yasuza President Museveni bali baganda Chaba tugenda naye tuka mu maka gaabwe obuuze n'abaana zenyizo okugamba ninyo kuwandikira oba abajasa abafudde okuva etwawamba Kampala nkugambe abaana baabwe bali luddawa nga mulimu n'abalaalo ba Westerners kugambe nti ndago mwana wa Lumumba aliranka kimaje ndago mwana wa gundi wani wa Sefari bali batya maje ndago mwana wa alya ngombe ndago mwana wa Ikondere mu majiga na alyatya ulabe abantu wana nempira waliwo bana ba orphanage state house ye handling nga kati webuza abana b'abandi